po jako akawuwo. Amanya gange nze Namutebe Madina gambira Bwayise. Madina Namutebi omutuuze w'e Bwayise mu zooni ya St Francis yali mu kulajana oluvannyuma lw'okuvunda ekigere wabula ng'ensimbi z'obujjanjabi tazirina. Bambi ab'emikwano nsaba ku buyambi bwe mulaba embeera eno nalwala obulwadde bwajja nga ngeri ya ttalo tibumazeeko emyaka 4 siwona naye kati mu ddwaliro abasawo baŋŋamba kyafuuka kansa ow'olususu naye sirina buyambi. Namutebi agamba nti abasawo bamutegeeza nga bw'alina kkookolo w'olususu ng'alina okufuna obujjanjabi mu bwangu wabula agamba nti embeera gy'alimu temusobozesa kubufuna. Sikola nina abaana ennyumba ndowooza mugiraba enkuba kasiteetonya tubanga abali ebweru ebyokulya eddagala sirina kenina. Sharifa Namuddu muwala wa Madina tumusanze waka ng'alemeddwa n'okugenda ku ssomero olw'embeera ya maama we okutabuka mu budde obw'ekiro. Alinayo 1,500 zonna z'oba osobola. Mama Fiina, Mama Nabbanja balabye nga muyamba ne mama wange mumuyamba. N'ennyumba batusaba tuyamba. Bano bwe batyo basabye abazira kisa okubakwasizaako okusobola okufuna obujjanjabi obulamu buddemu okutereera olw'ensonga nti Madina yalabirira abaana be. Oba kyakulya oba kyakwambala oba bujjanjabi bambi tukyayiriza naye embeera si nnungi. Ate ye yaliko Nakinku mu kuzannya ebikonde Lule Henry ng'ayitira mu kibiina kye kye yagunjawo ekya ttiimu Uganda Challenge adduukiridde Ndagire Silivia omutuuze w'Endese mu ggombolola e Nakifume Mukono n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omubadde sukaali omuceere ko n'ebirala. Twasalawo ne tugamba katono ke tulina tugenda kagabanangako n'abatayina era ne tutambula n'ensonga eya charity kuba tukimanyi ekibatu kino tekisobola kuba mu ngalo nga kiri kyokka. Nitufuna abalala ne batwegattako ne tusalawo era twatandikira ku mukyalo ono. Ndagire Silivia nga mulwadde era takyasobola kwerabirira bulungi ng'ate yeetaaga okulya olw'eddagala lyaliko yeebaziza nnyo abamuwadde obuyambi nti kino kyakumuzaamu essuubi. Neyanziza naye nzege kubanga temukoze kirungi era temujjanga okwo. Mwebale kunnyamanga, mwebale kumbeererawo, mwebale kunzizaamu maanyi. Maama wa Ndagire Amina Narunkuma ategeeza nga yali aweddemu essuubi olw'omwana we okugaana okumira eddagala bw'atyo yeebaziza bonna abavuddeyo okumudduukirira. Bannange neeyanziza nnyo neeyanzeege nali naggwamu essuubi olwa Ndagire omulwadde wange Ndagire n'omwana we nga naggwamu essuubi Ndagire nga kale yakyankalanamu mu kumira eddagala. Lule Henry pulezidenti wa ttiimu Uganda Challenge kinoganyiza nga bajja okugenda mu maaso n'okuyamba ku bannayuganda abali mu bwetaavu nga kino bakikola nga tebatunulidde mawanga wadde eddiini. Natunula nendaba nga buli muntu yeetaaga munne era omuntu yeetaaga abantu. Ensonga lwaki nasalawo ne ŋŋamba nina abantu abampagira nga nze sinadde n'ekikumi kyembawa kuba nafulumya t-shirt za ttiimu Uganda Challenge abantu ne bandagala buli bazigula ne bandaga basobola otambula nange kati kulavu gye bandaga nensalawo nange at least sobola okuba nga twekwata ate tuddize ku bantu. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Netukyalira ku bakadde baffe kwegamba kintu kinene nnyo ttiimu Uganda Challenge erina ebirooto binene.